Mimi Kampala ali ati. She's fine. In addition je tuli mbagiyita Kibba bayimbi. Gwokutte gobba. Kibba bayimbi. Ate Mimi yabadde wo. Mimi munnange. Mugama nzasire. Mimi no mbale simumanyi nnyo. Amanyi music we. Nga mulaba omwana omuwala omuto ayina abaana abamukirizamu abawala banne abato. Ate nga ayina bakwano be ng'ate baali bakwano ba abantu abali ku management yo. Kati nga ba Cry Baby, ba Mango, kwegamba ebintu bibaddeawo nga tubitambulizaawo. Nze mbeeramu mu industry muno nga neetooloola nti. Kati nno nyumiza okwatagana ne Mimi Kampala tebyava ku ba manager bo oba biki ebyo kyava wayo kyali wayamanyisa Bravion MC. Bravion oyo yeya ekololera twalaba akavuvuŋŋano mbu wakaaba. Nze nakaaba. Okola yakola video n'agamba Cry Baby wa mwala akaabye. Mugambe babuteekako nti internet ye gira naye omuntu amanyi yasoomanya. Abo baali busungu kuba omuntu gwe twali naye awo nali mumanyi. Nga kinyumamu akafaananyi nga si yeye nga waliwo balala. Oli mukwano gwange. Era bangi bajjagezaako nnyo okubeera nga bateekawo embeera kijja vva gyali. Ye kusala bagamba nti muddu atoli kyali wange tokyali naye waba tannakisalawo nga tannavaayo okukyogera kubeera wamulabe ku kamiliyoni bavuddeyo ne boogera. Anti comment gyoba okasuseeyo ebiseera ebisinga obanga aluyingidde. Anti omwana yatuuka ekiseera n'agamba nze nebaka ne Winnie. Yatuuka n'agamba olowooza kolabo nyangoza ofuna era ezo kolabo bazikuwa ng'omaze kwebaka nabo. Kati ate nga mu biseera ebyo nze yakakola kolabo ne Winnie. Kakato kakutuuka. Omulala yali yakakola kolabo ne Winnie yali muganda we. Kati yali yabaka na muganda we oba nze bali bategeeza nze ng'ate nze saa kulya bye sitalidde. Kyobula ku muzungu tewakaayananga. Muzungu yali kyali wange. Ye tewakaayananga. Muzungu yagalako twerya oba abantu tebabyogera bagamba nga tweyagala bizine teri yalabako yadde ka kiisi yadde kaki. Muzungu ate yasinga labikira ku Vairota. Wekuba mbupeeke biki bewe. Awo yali amaze ova mu mikono gyo. Ate awo yali akyali nange. Nomutirawo ka stand ka Vairota. Yali mutyene naye ng'akyali kyali wange. Nego tomumisinga olumu. Muzungu mmisinga. Omumisinga? Olumu. Tulinamu ebintu ebyaffe nga ffe. Babiri naye nga wogamba nti nno mmisinga high school. Naye nga tosobola kuddayo. Oba wakimisinga. Okuleka ng'ogenze ku Obi ne Ogi meetings biki ebyo. Ekitegeeza mukola kaddannyuma ebiseera ebimu. Goyagala byakiyaye. Nedda muzungu yani. Muzungu yali ansanyusa naye musanyusa lwali twesanyusa kuba twali tubeera wamu. Emyaka mingi nga tuli wamu tuli ba mikwano. Mubeera wamu. There's a lot we shared in the journey. How many years were they? Kuba njuga nga kyali ku campus still. Ng'era wooli. Kale sijja gendayo abantu bajja bansumulula bivuddeko ebyo. Ebyo mbivuddeko naye nga muzungu ye ava peace. Negwe erinnya lya muzungu wava ku gy'oli mutumba. Ye muzungu gwe tulina mu industry. Samulaba. Muyimbi omuzungu. Ye muzungu omuyimbi omuzungu yekka. Balinawo abayaye baamutwalira nkaguddeyo. Abaana bali bamukomparingira ninga kata tubogenda kikola otya. Comparing nani? Nga baba comparinga Shiba naye nga olutalo lutabukidde nno ddala bamuvuma bino. Bayi bakoze bubi mu comparing n'oli. Oli legend yakola ali mukola. Ninga kati bombi olina nabo kolabo okugenda kikola otya. There should be respect. Muzungu mwagala personally naye Shiba is to be respected. She commands it. She has worked a lot for it.
If you don't respect Shiba, you don't respect Jeff Chua. Yeah. Now you're telling Muzungu directly. No. I'm telling everybody out. Neda sebo. Sizilianze kanina abana. Ngamba abana bange benazana. Also do. So, awoloza sate zilianzeka. Ndiana abana bange. Bewazala. Benazala. Sizilianzeka. Mudoche kiriwo? Defeated. Uli bulungi. Ndi bulungi. Wadde ombuzeko. Wallahi banga dene. Banga dene. Ere tuli ku That Truth Media, go subscribe, follow. Ndine Mudra, the viral alpha. Yes, sir. Yani zensinga kuita alpha. Sebunya alpha. Good. Ne gwengo yalogula ebintu China bamuyita buy with Joseph ali awe China ku buli kimu kyoyagala okugula as long as ebintu biva mu butale obuli authentic China. Oli Kampala naye ngo yagala ebintu babireete babikuweereza olokole obudde buy with Joseph ekyakikolako. Oguze ebintu bingi naye nga tonatuuka kubireeta warehouse azirina e China biba bituuka wano. Ekyemotoka gwe kasitoba ng'oli mu Uganda bamuyita Sula Motors. Motoka buli bwe tujama motoka woka oyagala kutopinga app kuswapinga kola kiba mita Sula Motors oyo yennyini bwe batugira utuke salamu ku Machindye ku lugo ya Salama Road ekida ku Entebbe Road Africa Oil then opposite Sula Motors wali awo Sula yatwadde moloko oyagala ye motoka motoka ojagaza yeah yagala kirungi we sokoleke nga bojonya wano kubuza bangamba ewagundi peni ya luma Sefuke oli mu Sefuke management kati La Voice nesigalawo we are working in cooperation but we wajisitula under Sefuke so buli kimuka kisadibwa Sefuke in cooperation yes neba nange Mudra yes Mudra peni ya luma bwekiri mwana omusajja wange oyo mulungi omusajja musiraamu mukakkamu ate mutobi mukozi ate abimanyi yakutwala kuwumula yali wuumula wali ogenze si yantwala just twagenda naye nali ngenda ne mugamba tugende nagenda ne Habibi we kiri tugenda tulaba ku nnyumba ya Habibi omukulu Mimi Kampala ali atya she's fine. In addition, je tulimba jiyita Kiba Bayimbi. Gwokutte gobba. Kiba Bayimbi. Ate Mimi yabadde wo. Mimi munnange. Mugamba nzasire. Bagula emmotoka Mimi aloza bagenda gimuwa. TCM. Emmotoka bagimuyisaawe batye Manju. Akitegeera agamba ate Mudra yampita ddala lwaki sigenda. Sibimanyi nze nalabe emmotoka Mimi nomale sibimanyi nnyo amanyi music we nga mulaba omwana omuwala omuto alina abaana abamukkiririzaamu abawala banne abato ate ng'alina bakwano be ng'ate baali bakwano ba abantu abali ku management yo kati nga ba Cry Baby ba Mango kwegamba ebintu bibaddeawo nga tubitambulizaawo nze mbeeramu mu industry muno nga neetooloola nti kati nno ngonyumiza okukwatagana ne Mimi Kampala tebyava ku bamanager bo oba biki ebyo kyava wayo kyaliwo yabamuyita Bravion MC Bravion oyo yaŋŋamba n'aŋŋamba omanyi waliwo ono omuwala akola bati ne wati yandiyagadde okukola naawe and wendaba omuwala ng'eddoboozi mbadde naliwulirako omuntu gwe sitamanyi nnyo in person nga mumanyi naye nga simumanyi nnyo in person naye nga akubumanyi bwebadde obuwulira twamala ne tusalawo tugamba tukwatagane I didn't know about TCL naye simanyi nko ku previous management yonna TCM nga togimanyi wallahi billahi tallahi wali oyimbeko Kateruba nedda sitera kuba mabaala era kituufu era wali togimanyi sitera kuba mabaala kuba oyo omwana ku Kateruba kuba natya nnyo nga baŋŋambye aze mu La Voice ku Kateruba nga babawunsa bamwerekera mu ttoyo bakusangayo bakasuka ebweru amala kukola byakoze ne mulyoka muyingira
yali akola ngani nga ye muyimbi waabwe owakabigwe balina jukira gundi manager Nicky oyo TCM ne Ian Pro nga be ba boss be ate be batwala ekifo ye namulabanko Ian Pro amulabanga namulabanko nga batambudde naye good kati emotoka we bagireta tebamanyi nti bagigulidde Ian Pro ye Mimi amanyi ngeri jali omuyimbi bagenda jiwa ye kyamubuukako nga Ian Pro yagivuga ogimalako emipiira okitege ebintu ebimu byetaaga kukwata kubuuza Mimi mwennyini kyobula mwagala Mimi ojamu anaye nange nagana ebintu by'okungulya emotoka atali mu linnya lyawe lino mbutaka omanyi okogedde amamotoka ago nina nno omuyimbi nakyogera nali n'omuyimbi gwenene nkyogera nankubira essimu naŋŋamba nja kusaaga nkutomere n'emmotoka gudde naffe bagikuddiza muwala gwe bali bagitutte mwana ate ng'olaba omuntu akuwa emmotoka ebiseera ebisinga alya balya saagaba baliira ebbule kuba nange okuwamu obuwisse bwo n'ovugamu n'endya si kizibu ekituufu omuntu alina omumanya value ye poza eri ali TX Land Cruiser Land Cruiser yo eya white bweri atwagijjawo ddeeyo yo teyalimu ebyo no mbuuza tunyumyamu teyalimu ebyo okay ziba zaffe anti tukyali ku Kibba Bayimbi edition kwe tuli Mimi Kampala wajjewo wanoonyerezaako okulaba gyavudde she didn't teyaŋŋambako lwatujja yali akolera but ennyimba ze zonna zaalimu ekigambo TCM nange olimba nga werifuluma nenva mu studio siddamu duwulira era ntuka ku stage ewamu nina wentuka nga ennyimba sizijjukira oyo mwana alina ennyimba nnya wallahi billahi tallahi sagala kulima nti manyi ne we baziyimba naye nga nzimanyi ng'ozimanyi koze aba TCM baabukuta nze okusooka nali mmanyi gundi yamubbye Biniganta nensoka nkubira Biniganta nemugala lwaki obbye omuyimbi wa banno ngenda naŋŋamba wallahi sinnamubbako naŋŋamba nemugamba kati tombulya yamubbye nze kankole research ya ngenda okuguulira ate nosooka omukweka TCM agenda kunsonyiwa wabanga muyimbi twabbamu bbe mbadde sikimanyi abaana alabakawo era abaana abamu abaali babyogera but I didn't mind about it because I didn't know about it okuva ku muyimbi naye ensonga eyo tugenda gitunulamu mugitunulemu kubanga nalaba skafwe eyavaako nga muli ku Tonic Bar era yava ku Mimi Kampala Aisha Kamami Aisha wa Mami Kamami Aisha Kamami banga wali omukutta ngamba nedda Alfred tasobola kukwata mukazi Kaloma ng'omubuuza lwaki oyogera ku muyimbi wange natuuka ne mugamba mukwano nze nga siri wa fuddo lwaki oyagala kunkola tefuddo nate oli mukwano gwange twali twakakola naye era mu kayimba kange aka the best eyankolerako nga Vix Aisha Kamami ng'okoze naye mu project alinakolako effujjo no yali ayogera nga abuuza la voice y'ebiki kyesegera embeera ey'okukakkanya so embeera eyo yannakuwazaamu so I went to her kati Aisha ava ku kyokugamba mbu la voice byebiki ng'ate abadde mu project yo nga Vix no I think kyali kiva kubanga Mimi yali azze okukola naffe ng'alwanirako bali abamu gyakola night I think naye nga banatusonyiwa tugenda gitunulamu omuyimbi we baba balina contract naye tugenda gitunulako contract webaba tebagirina of course tetwagana kukola na muyimbi already tulikola naye we have to see a way forward n'omuyimbi kenyini olina omufunamu gwenga gwe one on one era mwagalamu akubuulire kyava ku ki era mubondoona lwaki yanoonya gwe kubanga yali amanyiddeko ku muntu omulala nalabanga gwe mwanguwo ng'ayagala kuwonya ebiwundu nti engeri gye bakubyeko abayimbi abangi naawe osobola okubba ow'omulala no yali amanyidde ku kyali wa Bravion ng'ate nange kwe mumanyidde
ye yatugatta. Nebwe kibba bayimbi kiri e Uganda. Neta bababba kati nze banzibyekaani. Muzungu tebamubba. Muzungu bamubba. Muzungu twatisa bulungi n'agenda nanyiga next. Naffe ne tunyiga next. Anti kakati wengamya nti muzungu wawuli nakolako interview ndoza zaali 2 naye. Ebigambo byakozesa finance yali aganye ngotandise okweyiya teyakulinda kutunula mu lujiro wamulindya mu lujiro maaso yayita mu lwemabega. Ekyo teyakyogera waba yayogera ku finance n'agamba zaali of course finance zaffe zaali za wansi okusinziira ku bantu baali nabo kati. Yes ninga ga finance yali aganya ate nga laba alinga ddirira nga yaddirira okuba why nange saakitege ate kyo saakibuguuza Dubai. Okay no byaffe ne muzungu byali okay ebyali mu mbeera eri awo. Uncle Jeff Tiwa yatuyita ne okumeetinga so they met baali ba manager be they met just speed yatusukkako speed yali nene and we bali gye baakolerako and we decided to let things go cause kye nategerako nti baasooka ne bamu meetinga emunyonyo ku mafuta nga gwe tonnaba kutegeera nti bamu meetings. Of course abalina osooka ba meeting anti mbadde manyi asooka kugamba bwaye bano abantu ngenda ba meetinga kuba gwe oba omulinako obuvunaanyizibwa. Omuntu aba musiba asooka okumeetinga abantu baayagala. Okay. Yeah. Kanade weni wa mami. Wini SPD yali nene. Wini nkyali naye. Mundu ate weewaayiriza. Tukyali naye. N'ennyimba tozimuwa nga lulu wali ozimuwa. Ennyimba kati Kingi yakyakutemu. Yakyamuwa ku nnyimba. Kingi akutemu. Yakwatamu kati. Kingi ali experienced nnyo. So zanti Kingi ali experienced nnyo. Asalimu namuwa ekimala. Kuba omanyi wengamba bwe tenakulaba ku gundi ku live emu nga ng'obakuba olwali nga biringa ebirimu omwana mwanjule muwase biki neŋŋamba nga bamwogerera nti beeyagala. Kingi akanyaba gamba banaye ndi manager tukola bya music bamulemeddeko nemugala lwaki tobanjula lumu mumwanjule lumu boogere bye balabako ate bagamba omwana oyo mulungi ku microphone ayimba bulungi microphone wa tabu era gwe tomulaba nnyo wayimirira ku stage ensi nekankana abantu bamwagala oba oli mubyakisi nedda nze kabe ugambye nti wini wamami ku microphone tomuggyako azaviirako ki watandika okuyimba omumanyi Bashalom be bamuzoleya naye ye bayirawe leero otudde wano ne Shalom wamusindikirako ko wamugirako comment n'omugamba Shalom akagato kajja kukwata sijiwanika ate ati it was indirect speech. I'll be like nawandika Shalom iyo ate we atali manga huyo yeyo Shalom tebakuwandikira nali mpandikira safe kosecho yes nali ngamba noga safe ko nayo kyali wange kati kyaliwo tuvudde wala nti kyebulanze sikola mpalanirako true kati safe ko yadde bali bakayana ne Wini byamalira ne biggwa era kyali wange. Okay ebintu bino omuyimbi waba ali mu gundi yo natandika mbabanye entalo ezimu ogenda zireka bazimalenga bo olumu oba toteekeddwa kuziyingiramu nga sayingira lutalo anti comment gyoba okasuseeyo ebiseera ebisinga obanga aluyingidde anti omwana yatuuka eseera n'agamba nze nebaka ne Wini yatuuka n'agamba oluzeezo kalabo nyangozo funa era ezo kolabo bazikuwa ng'omaze kwebaka nabo kati ate nga mu biseera ebyo nze yakakola kolabo ne Wini kakato kakutuuka omulala yali yakakola kolabo ne Wini yali muganda we kati yali yabaka na muganda we oba nze bali bategeeza nze ng'ate nze saa kulya bye sitalidde kyobula ku muzungu tewakayananga
Muzungu yalichali wange. Yete wakaya nanga. Muzungu yagago tweria. Oba abantu tebabyogera. Bagamba nga tweyagala business eri yalabako yaddeka kisi yaddeka ki. Muzungu ate yasinga labikira ku viral. Wekubanga upeke biki bewe. Yali amaze ova mu mikono gyo. Tawe yali akyali nange. Nomutirawo kasitani ka viral. Yali mukene naye nga akyali wange. Nego tumumisinga olumu. Muzungu mumisinga. Omumisinga? Olumu. Tulinamu ebintu ebyaffe nga ffe. Yeah. Babiri naye nga wogamba nti no misinga high school. Yeah. Naye nga tosobola kuddayo. Oba wakimisinga. Okuleka ng'ogenze ku obine oggi meetings biki. Ekitegeeza mukola kaddannyuma ebiseera ebimu. Goyagala byaki yaye. Nedda muzungu yani. Muzungu yali ansanyusa naye musanyusa lwali twesanyusa kuba twali tubeera wamu. Emyaka mingi nga tuli wamu tuli ba mikwano. Mubeera wamu. There's a lot we shared in the journey. Yeah. How many years were they? Kuba njuga nga kyali ku campus still. Ng'era wooli. Kale sijja genda abantu bajja bansumulula bivuddeko ebyo. Ebyo mbivuddeko. Naye nga muzungu ye ava peace. Nego erinnya lya muzungu wava ku kyoli mutumba. Ye muzungu gwe tulina mu industry. Samulaba. Muyimbi omuzungu yekka. Balinawo abayaye bamutwalira nkaguddeyo. Abaana bali bamukomparingira ninga kati tubogenda kikola otya. Nga baba comparinga Shiba naye nga olutalo lutabukidde nno ddala bamuvuma. Bali bakoze bubi omukomparinga n'oli oli legend yakola ali mukola. Nenga kati bombi olina nabo kolabo okugenda kikola otya. There should be respect. Okay. Muzungu mwagala personally naye Shiba is to be respected. Yeah. She commands it. She has worked a lot for it. If you don't respect Shiba, you don't respect Jeff Chua. Yeah. Now you're telling Muzungu directly. No. I'm telling everybody out there. If you don't respect Shiba, you don't respect Jeff Chua, you don't respect the industry. Okay. They are the fathers of the industry. Kakuleke ku mutwe gwo. Okay. Kutegeera. Sino respecting abantu. Sina kera kumaja mbu. Nze nvuma bebe cool. Lwakubanga bangi gye bali bamuvuma nedda. Awo mba netadde mu ngato. Bali tomanyi capacity gye bamuvumiramu. Tebalina na capacity. Omanye si weeri buli omu asooka okwogera, buli omu asooka okuvuma, buli omu. Ani katoza kera ku macha n'olaba Bobby Wine Chameleone ne Bebe Cool nga beetwala. Kati n'olaba ne Aronix ne avayo n'ayingira sequence nti naye agatteko olw'okuba anyumirwa. Tojjaawo. Awo tojjaawo Aronix oba tojjaawo. Wakatandika kuli. Wakatandika kugegeraga kulya. Awo ba tojjaawo. Yagala kugegejo yagala kuliirawo. Okay. Wakazaalibwa. Bali be bamuzeeyi. Okay. Yeah, it's true. And when you disrespect them, you're disrespecting yourself. Okay. Kati gogera kumacha no sala abami no basala size kabere kenzo kabere sa kabere. Then abawagizi bamwe nawe tebalina ku respect. Kubanga osaze omukulu ki? Omusaza omulaga nti wabwewe. Respect munange ojiwanga bagikuwa. Yeah. Kwe kujiwa kwe kujewa. Okay. Ano bani tukyali ku Kibaba bayimbi ekyo sija kikujukira mbya kikujukiza abatu ku Kibaba yimbi edition. Kwe tuli kwe tukyali. Gundi bangambye ya Flyika. Nali simanyi. Mangere. Yamalayo. Yamalayo. Ya genda. Ali munsi. United States. Kabadi akosaka labanga kajja. Mangere mwana wa muzungu ozacho ali muliza mangere kubanga bangere. Okay. Bazungu. Abamu ne bagamba muno okugenda kwa mangere ye
chovola banti gundi kalichezimu ba depositants okwagala abana okwagala kuyisamu amaso seri deposit aga kumpisamu maso banga sina deposit nze mpisamu maso just bana yana bana batono tono era nabo tebaagala bambogerere babaagala nnyo abambagala x abalala okay ate mangere si komanda yekagwe naina bagwe nini banji kubana ngamba esawa ezo Jaguar yaliwa nedda nze wemba ntambula nze nalinze ne manager wange n'omwana yali ku kamera yes bana basigadde abali wabo bakubasumagiza bali bantu nga bagezaako kuyamba nga balaba mudwa wali munfo nga bamanyi of course they respect me nga bataasa lutalo but that is past man yeah it's past but tugiramuko katini kuba laba omusajja wange Aiden nengamba nga omusajja bamukoze batya bali mukona we ebbali alina obba muna alina yategera ati amaso alina kwa side mira kati omujuwa kitabera bwazo notunulako ebbali nebbali nomanya nti kati eno kwota bagiwangudde kampite wana abantu bali abiri oliwomu okay ko nalaba bali babiri boko omu basoka ne bamukuba swame yali mu black ye naayitawo oyo yali ataasa kuba yali asikayo Aiden ye yali asikayo Aiden oyo basoka bajimuwa naayitawo ngeno kula na Aiden yemu ante yo tena gweta kwata kasendevu efuna fit so akasagulira nebyo byoke byaye biba mugade ngeno kulaba ekironga swati wagwa ngamba twabikulira swati ngeno kulaba nga swati ekiro esazeeko twagenda mwana ntuba makwata ne batuba wera police yes kati awo wenkubuuliza nalaba video ng'oline otuuketye ewa gundi Emma Kuteesa ebintu bya gundi bya mnalimanyi nti ango Emma yatuyitawo nangamba ekikulu tebaagala fujjo era nga yali tannampita era nga ne Jeno yali yaŋŋamba Jeno damu yanatugamba tukozese police era gyovola mu video gyolaba yali mu police I intended it eberemu anti kadugogere wa Emma Kuteesa Fiki Gaza ne Nesta bo bajja batya Nesta tano wange oyo komanda naye tano wange muganda wange era twagenda naye ate Fiki Gaza yomu kuba coordinator akola ne Emma kakati Fiki Gaza naye bali bamuyise bibye ndozerebe byafujjo nga balaba effujjo ditandise okuyitirira naye ebyo webiri akaseera bijja kuggwa mirembe gyaliwo egy'effujjo jaggwa ebino bijja kuggwa naye ngenda okulaba ataawo mwegaseemu actually sija gamba akabira konna ngero kulaba Keremeti akuwandidde kere buzibu kigwe ne kere ngagabanze temuna kye mungambo oyo nedda biki kere era yesina kye mugamba nchobola bese amukubira ku simu nakubira oli muganda wange gwe mmanyi ne mukubira ne mugamba gundi yakoze bwati ne bwati sina kyenswa mugamba Romo mbera ku internet nembira ningamba naye ate bino ate nga sibitegera gino kulaba ate enkeera mugenze ku kyali bakita batye kyali kyebukulu ngena kutuka ku kyebukulu ombulire lwaki mudura bakupangisa okuyimba ku gundi gyoliko kupangisa okuyimba ku kivulu ekye-15 business wise tekikola sense ngabansa sudde sente zange until like in public the interest business wise tekikola sense kati nina obuzibu bumu wesitabe na sente omwana wange tagenda nga konkona buli wamu ng'ate oli yategese ekivulu ekye-15 agenda kumpa miliyoni zange 3 katuyinza kakasa abantu nga bagamba entrance ebadde ya 15 nagana kati abayimbi bayimbidde sente mmeka twabadde ku kisaawe Kololo ne promoter ya Abitex sente abanazo ekololera twalaba akavuvuŋŋano mbu wakaaba nze nakaaba
Okola yakola video n'agamba cry baby wa mwala akaabye. Mugambe babuteekako nti internet ye egira naye omuntu amanyi yasomanya. Abo bali busungu kuba omuntu gwe twali naye awo nali mumanyi. Yeah. Nga kinyuma mu akafaananyi nga si yeye nga waliwo balala. Oli mukwano gwange. Okay. Era bangi bajjagezaako nnyo okubeera nga bateekawo embeera kijja va gyali ye kusala bagamba nti Mudra toli kyali wange tokyali naye waba tannakisalawo nga tannavaayo okukyogera kubeera wamulabe ku kamiliyoni bavuddeyo ne boogera naye wabeera nga mwana nze ebyo bintu mbona mbimanyi era sibyagala naye saagala nze ntalo sibaddeewo na buvuyo era oba ondaba ebbanga lyange lyonna omuntu era nninnya fiiti n'amalayo. Embeera ya kamiliyoni eno wagirabye otya Mudra? Nze simanyi ebyo sibyogerako. Batugambye eggaali zigenda kutandika kuliira munda eyo mpola mpola zaayagala dde okukuba oli omuyaaye kati bagenda kuyitira mu linnya lya Kweso. Nze simanyi be bamanyi. Ye by the way twogedde ku Kweso nenzijukira kolabo yammwe yakomawo nga temwagi promoting. Mwakola bukozi ne muleke awo. Tetunnakola. Ate lije mwakola. Tugenda kukola amasannyalaze ne gagenda. Mudra leka naawe. Ewa bbawa. Amasannyalaze gagenda. Olulima mwalituwaka kapera nga tuli akati ate olonze yali aluyimbidde kamiliyoni nga legendi yange. Yes. Olwebugolobe gwali omuyimbidde. It was my tribute. Kuye nga tannafa. Kamiliyoni kamiliyoni. Mwenye wa muziki mzuri. Kamiliyoni anaimba vizuri. Kwanza juga twali ebugolobe yalina birthday. N'olumuwanga ekirabo. Kale ate luno olemba lwabaki. Amasannyalaze gagenda ne tufuuka busy ffenna naye tujja kukola inshallah. Buli bwakola naye oluyimba. Buli bwakola naye oluyimba. Ebyo biboozi. Biboozi? Bayogera ne bagamba bwe yakola ne ba Good Life oluyimba. Omanyi ba Good Life nakola nabo oluyimba nga sinnakuba. Babyogera. Ne bagamba bwe yakola ne Good Life oluyimba talama. Ba Good Life nakola nabo oluyimba ddo. Kimanyi mbadala nezijukira bweyogedde ekyo. Okimanyi tokyayimbirako bano ku bivulu bw'olina nabo kolabo. Ewasingisa akulaba. Nali siri Kampala. Washiba wayimba? Washiba naye nali siri Kampala. Mbadde ng'obaamuko noonyamu ebbali. Sinakujjudde okulaba ng'oyimbirako banno. Wallahi ne Wafiki nagezaako nnyo Wafiki Fameka. Yes, ne Wafiki tusaakulabako. Ne nalina gye nnina okugendayo mu kyalo. Nga byalo bya mirundi ebiri ate nga ekimu banjagala obudde bukyali. Nali ngenda ku university yeeyo Enkozi. Abanjagala ssaawa 2 kagoza tulina bw'oyimba Wafiki. Jammu Masaka Road omumanyi. Nenvayo ne ngenda Mityana same night. Enkeera nalina nade ne Shonya. Ku weekend we yabadde Mukono. I tried so much and I failed. Yes. Okay. Sawa zino tulina plani kyetambula. Kuba kati omwaka guweddeko. This last quarter ya this year. Wetusinga okukolera ebyamagero. Era tuleeta. Ekyamagero wasose tuwa kolabo ya Mimi. Ngenda kubuuza ebibuuzo bye nakubuuza ng'oleese win. How are you going to handle Mimi okulaba? Ekisooka temugenda bba mu kyabukaba. Temuli kwagalana. Lwaki osoosezza? Kubanga kikulu nnyo embwa emanyira kusinziira bw'ogimanyizizza.
wemanyira okulira ku ttaka bw'oleeta erya wemanyira sowaani n'oteeka ku ttaka ebirungi ebiraba nga gasiya. Kati abayimbi baffe obutabeemanyiiza n'abantu kubalowoozeseeyo kulowooza nti nno twali twegaseeko naye. Ekyokubiri amateeka gajja bbaawo nga gagobererwa omuyimbi nga naye alina agage nga naffe tulina agage. Is she ready to follow? Because management gyabaddemu abadde a little bit ng'alinga ali wild. I don't know what simanyi oba kuba wangambye management badde tokimanyi gyabaddemu kati nze ngimanyi nti management ebadde managinga yebadde managinga n'ebbaala. She lives abba sawa 12 mulaba nga bakoze live ng'ava buve mu bbaala ye life gyabaddemu. Era jajobba mwabaje. Jokero mulekamu. Onosobola muhandolinga. Time omwagalya mu studio nga teyeyebase. Anti awo boyina omutegeeza nti tulina studio enkya sawa wezi. Communication tojjaako muntu bulamu. Okay. Yeah. Abantu babadde atambula nabo babadde ali nabo bina bano ba nefuga netwala nze tebanteeminga okitegeera ogenda kikola otokola nti mimi Kampala omuteeka mu direction gy'oyagala nga gwe Mudra. Mimi yali anule asinga wini we yagira. Mimi yali anule nnyo tujja mulekayo nga anule. Ennyambala ye bw'atalaga nika ye tabeerawo. Mukama wange sigirabangako. Ate alaba vidiyo ngiraba gobeera otya katogirabangako. Mu vidiyo ze badde toziraba. Yagenda ne yeekuba ttatu eva wano ku kisambi nekkirira. Ayagala ogiraga. Ate buli wagiraga ayagala okulaga weeva buli wagiraga n'empale ziva bweru. Ate kati gwe yamututte oli musiraamu. Era ekisinga abantu kye basinga ogira bagamba eno baba kubaka abayimbi nga gwowooza genda muraaka yakuna. Mulaika mwetegereza nnyo ze sinnabiraba. Obusiraamu bw'oliko okimanyi nti no wasuka n'ogenda n'ozimba ttooyi ey'obuyisiraamu n'obagamba eno ttooyi ya buyisiraamu. Mwana ebyo bya Mukama. Kati omwana gwe waleese gw'olina ye ebyo tobimunyumiza. Abantu nno Mukama ng'akebera mutima. Katonda akebera mutima era omutima gwakyusa mpola mpola omuntu naffe tetwaliwe tuti gw'omanyi we nali seeka. Omanyako akatono. Seeka twali balala. Omwana vidiyo gye basembayo okushutinga ng'ali ne TSM ne TCM baali ku live nga mu kiganga gye balimu kuliko ali anywa enjaga ye mwana gwe nkugamba. Actually nereeta newo ne commotion mu gundi mu public abantu abamu nga bali live sawa 8 gwa kiro kuliko obuwala obumu kala kafuwata njaga bali mu shooting ali video kati ogenda muteminga atyo okumuteeka mu line ya la voice gye mmanyi ajaterera mpola mpola yajja kola ebintu bye mpola mpola dance ng'obudde buli awo music ennaku zino nga dduka nga ne music wetukola anti music atuuka n'akubuuza obudde bw'ebintu ebyo ebyekiyayi ng'olina catching up ng'obudde tewali. Sinnamutegeera simanyi lwaki olwotuuka osayininga abaana ofuna bantu bwe bati kiki obalabamu kiki oba obalabyemu babaagala. Baba n'ennyonta They're highly motivated, agile, by ferocious towards their goal. Muntu yenna gw'ayagala muntu waaki. Wamuleese naye one of abamu ku badde bakwano be batanize a little bit of her enemies. Wakirabyeko abamu bamwogerera bino bakasukayo bino biki tekimufule tekimujja kufocus tekimu nga omumanyi we tebimulya taliiwo alimu akabuli kanji tobala ttani
tobalaka naye kati osobola okubakola mukwano gwa Cry Baby noba nga tolina kabuli tekisoboka alina akabuli ekituufu okugenda wali enkumba n'obuuza Cry Baby bamu ku gate wenyini we bakugambira ti Cry Baby wuli alina gwe yafunganye edda kale waba nti mukwano gwe ekituufu akabuli kabaamu. Okay. So preparations zize tulina preparations ngenda kutayo ku ndongo gye mbadde ndudde okuta etya style ziri enkadde style eriwa yonna tulinamu eya R&B tulinamu eya ekidigidda tulinamu eya zonna zituwa style zigizemu zenkamba zengenda okuta zikimuli kyange nakubamu kati katujukire omwaka guggala kati tulina guggala na bibanga zimuyayu gonna kuta mukozi muyayu style ezo. Okay. Gonna kuta bidigida gonna kuta zi solo oba era collabos? No, my songs. Your songs katono yo mwana yo mu preparing zota yo gonna mugazo agena na aina jaina weka etana ngovudeke ya mwe collab nkambwe tena bafuluma weza bujonja lokulaba kugamba pesi je wali otaddeko wini wa mami nga yakka yeyo uno na pesi je wali omutuleteddeko nga ashoutinga nnyo. She's not a winning woman uli gwe twakulaba nga omukutteko bade sinagezegereza katudde tukatunulemu uba ongambye okyamulimu we're still together akubate kuliko ne manager Saha kati aina decision enene kugone Saha nze as far as I know naye we consent. Okay. We consent each other. Olina akugamba ekyo tekijja soboka leero mutwala ku boat cruise tangamba bwe bati mukwano gwange nnyo ekituufu nnyo ekituufu sinakuwakanya ekituufu naye mwaka gujja tulinawo ki oba ogujja tulina concert inshallah. How prepared are we? Tuli mu kusuula bizuka tuba tunawambe wantu tusoka tusuula bizuka ennyonyi zisooke zookyeyo ku balabe mukono ajje kati tugenda tuula bizuka thanks cause kati gwe venue enene wagikola kati buli omu venue enene gyatulesa wano ye Millennium Park ate gwe wagikola ozi Millennium Park yeriwa we wali kati bagifudde Millennium Park yeyo yonna bagigasse yeyo ye Millennium Park kati yuka munaye mugenda okudda nga wemukolera walinga bagisazeewo banaatera actually balina bagisala mwaka guno nga gutandika but the last year nga gutandika but something came up ne basooka bagireka bookings biki Millennium Park already wagirimu ate nga wetwakolera abantu baali tebagimanyi nga abantu baali tebagimanyi. Yes, this is going to be your second concert. Abantu nga babalimba mujje mudulali eno epozi wali ku lunaku lwe lumu n'asidiki ne musiramu wange oyo musiramu na yes nzijukira so bwogenda kikola otya venue tuddawo tukyusa tugenda laba nammwe tujja teesa nammwe bantu baffe abatukkiririzaamu abatwagala. Okay. Yeah. Okay, tukyali ku The Truth Media. Just go subscribe, follow. Tuline Mudra. The Truth ekitegeeza amazima. Era weda twogera amazima. Bw'obadde onnimba gwamanyi. Nze bulimba nakati bulimba nedda sekyakwatagana. Agwo tumute kakyakwatagana. Ate olina ebintu byongambi nebirera nga tonnimba. Kasito ojjeyo omutima gwo ew'omuzungu noga nti obeera awo n'omulowoozaako ng'omumisinga. I was like, now you're saying the truth. Sigamba nti mulowoozaako. Ate omuntu g'omumisinga oba tomulowoozaako. Okumisinga oba ekintu ekibaawo n'omisinga omuntu. Anti oba omulowoozezaako.
Kafaananyi kaba kazze. Kafaananyi kaba kazze. Yeah, it happens. Abantu abatuufu. It should happen. Kati kasinga ayita wano ng'ava mu kinaabiro. Ate by'ekinaabiro ate biyingira. No, nga mugenda ku show regulo. Ate twabeeranga wamu. Wakyogedde luli nti mwabeeranga mu. Okubeera wamu mu bumu si mu buli oba mu nnyumba. Si bya nnyumba. N'abantu baali tubeereddemuko kubanga kati nzijukira Ostero nga bano nabawaga bagamba tugezeeko ku Ostero awo kati naye abantu naye nga wali abati nga tebandabanga ku Ostero mutra kozi nga balaba abalala gwe kyamayi muzungu abeera n'emikwano gye nga mitono okitegedde mitono era ng'egijjayo mitono oli muganda we yani omukulu nyali nvudde Alessia Alessia ye gyali abaana abo baali bakwagadde bambi family yonna. What do you mean? No, they were like your friends ne baganda be baali bakwagadde balina empisa ennungi. Yes. Ndowooza ono guni Melissa yali akyali omuto ennyo ng'ali mu ssomero. Melissa yali omuto ennyo. Kati yamaliriza naye maama Koteti gwakola w'abalala mu kyalo. Mu kyalo? Alina gwe yakoze mu kyalo? Koteti gwakola Melissa. Wa mu kyalo yafunyeyo kamasanduku ke. Babeereeyo. Amanyi okunoonya ssente ekigenda mufuula bwakabi. Yes, ate atambula. Yafunye kamasanduku. Bagendeyo ne bafuna obuyumba obw'ettaka. Ne babeeramu. Allah. Yasooka n'akola waputawo n'agamba naye wano sijja yitawo. Baana baba African talent. Anyway. Those are tukuleka. Neyanza nnyo nsanyuse n'okulaba. Naye bizinesi ndwawo okulaba abayimbi bange. Tuludde. Ndwawo balaba. Sikyatambula. Ekikulu obugatto buli unnecessary wayitirira ennaku zino. No, but nenga tebubeera buli wamu. Nze kwena okulaba bukwintani buli kaseera kagatto. Ye gwe okuba muddi ekikonde. Celebrity ekikonde. Maaso awo nga nfuuse boxer. Mudro ekikonde olinamu. Nze nedda saagala ebyo. Kiri kiba kyakukola ssente tukuwemu Ricky Man. Kati ye champion aliwo yakakuba aba. Nga ffenna baziwa million 10 nga ze yasabye. Yes, of course. Yakakuba aba. Yasooka n'akuba grenade. Butereevu. Kati yakubye Shakib Cham. Ate yamukubye KO. Yamukubye nnyo namulabe. Yamukubye nnyo. Kati tutwagala na nange bamukwata nedda ate gwe bakube tulaba oba amalako buli wamu. Nze kikonde bakitegeke inshallah osobola batuwa akasente ezo mufubutukaye mwana w'ekawempo amanyi ozannya ye amanyi alina combination ye gyakulindiramu atwala obudde bwe ng'akulinda osuulira gadi nga jjo omusu waggulu agikuwa yonna combination. Anyway, wetubadde wetulondaku lero mbadde ne Mudra. I think eno wiki nga tennaggwako njagala ku Mimi oyo nyemuko naye ne Mimi Kampala tulabe how musically ekintu agenda kitambuza atya kuba gye yazze music omulina njagala nnyumiza ebintu bingi tugenda munoonya kubanga nawulira studio bali bagizimbye ku lulwe sokoleze nkubire ku Mimi wanasoka ebintu byese saabitegeera naguno gwaka niki akyanoonya gwazzaawo ate gati omugagga tolina noonya nakali amutaddemu kyangu nnyo ofuna era kamugize nnyo nnyo akole ki Mimi, how are you?
Wadopo ye. Na kazuka. Anko Dayasa kunonya. Anko Dayasa. Wa Truth Media. Kuba mama webasenye nakukubidde ddanga toyiko. Oba nakoze nti esimu nagenza kama epinira kama njirayira munga n'abatuuzi. Uno kakubuze katini. Mimi wanje oli otya mukwana? Ndi fine yote. Nze za Truth Media munange. Truth Media njimanyi. Ojimanyi? Twakolako kwa Mangu Dulinga omushutinga video emachini. Nkunoonya ndi wano ne mu drugs zekulabeko ate bangamba ogikubye ekigwo. Bannange akajuzi okusakatikati. Bannange we obuyindi bwakagula we. Night economy. I know night economy nakulabye wa Casimiro. Nakulabye wa Casimiro ne mmanya nti katolaye kaswagira. Ndoza ku Monday nkunoonyeko tunyumyemu ku bibe ebintu bingi byejagala tuwogereko. Kale mugaba bakkiriza tulabibuze. Of course yakiriza agabibuza ku Monday ka nkunoonyeko sokwe umpe ku mbozi ya envirize wayo. What was his choices envirizo? Why? Aja kubuza nga akulabye wamma. Nalabye ng'embiri wazitaddeko oluyiira. Kale mimi. Kale. Alaikum salaam. Oyagala mwokyeza awo. Kasiramu. Bannange. Omuto musiraamu. Naye ne bwe yazeeko eddiini agirina. Yesooka. Naye mitalimu byabalenzirenze ebyo. Ye amanyi bibye. N'abibuuza ye ndowooza. Ebyabalenzi biba si bibye. Ndowooza biba bibye naye olumu bisuula bizinesi nawe olina omumanya. Ate bikisuula bikyanze kasita okola ekyange mu time. Anti kati ojja kutuuka omunoonya amasimu tegaliiko alimu Airbnb. Awo ate kati aba tayagala kuyimba. Omuntu ayagala ekintu abeerako. Kale bwe tubadde bwe tutyo tunakwatagana olunaku oluddako abadde Mudra, Uncle Mudra. Amen.